بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ثم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه أجمعين. ab'ebitiibwa abatulaba era abatuwuliriza mukkirize twejjukanyeko ne hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam era nga Abi Hurayra yabeera nga agitunyumiza. Abi Hurayra yabeera nga atutegeeza n'atugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayitirizanga nnyo okubeera nga asoma edduwa eno. Nabbi yayogera n'agamba nti Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i, ai Allah nkusaba obeere ng'ontaasa era ng'omponya omuliraano omubi. Obusiraamu bwatusomesa ku muliraano era ne bubeera nga butukubiriza nnyo okulaba nti baliraanwa baffe tubayisa mu mpisa ekyasinze okubeera nga nnungi. Era Nabbi yatutegeeza n'atugamba nti maazaala Jibuliiru yusini lijjaali. Jibuliiru bwe yajjanga okubeera ng'amuwa obubaka okuva eri wakiba Allah subhanahu wa ta'ala, yamulaamiranga nnyo okubeera ng'akola ki, ng'ayisa muliraanwa we mu mbeera ekyasinze okubeera nga nnungi. Naye abaliraanwa abo batera okubeera abazibu. Osobola okugula akamotoka ko ng'okaagala nnyo, n'agamba abaana ne bakatega emisumaali. Tubalaba abantu basimba obuyinja mu ttaka, amaze okugula ettaka lye neyiba we yennyini n'abeera ng'ajja n'akasimulayo n'akazza ewalala ng'ayagala kubeera nga yezza ettaka lye. So mu mbeera efaananako bw'etyo, mu society gye tulimu efaanani bw'etyo, tusabe nnyo nga Nabbi we yasabanga Allah abeere nga atutaasa emiriraano emikyamu. Nabbi n'agenda maaso n'abeera ng'asaba Allah nti wa min zawjin tushayyibuni kabla al-mashibi, ai Allah nkusaba obeere ng'ontaasa omukyala anankaddiya akaseera kange ak'okukaddiwa nga tekannatuuka. Osanga omusajja ng'alina emyaka 35 naye ng'ali nga wa 9, naye ng'ekimutuusizaawo kiki? Yawasa omukyala ng'ewaka kyamukola. Abamu baddayo ewaka bamuterawo ne timetable erina kutuuka wano saa 11, n'akomawo 12 oba emu ne bamugalabiza ne bamukuba emiggo. Awo nga lwaki tookaddiwe ng'akaseera kakukaddiwa tekannaba kubeera nga kola ki, nga katuuka. So Nabbi yasabanga nnyo Allah abeere nga amutaasa omukyala anaamukaddiya ng'akaseera k'obukadde be tekannaba kubeera nga katuuka. Nabbi n'agenda maaso n'asaba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala ekirala n'amugamba nti wa min waladin yakunu alayya rabba, n'amusaba Allah abeere ng'amutaasa omwana anaamufuga. Abantu balina abaana tebakyagambwako, n'otuuka awaka nga bakugamba nti wano Mahadi yafuga, bw'ayogera tetuddamu, naye nga kivudde ku ki? Enkuza y'abaana tetubakuzizza mu mbeera ekyasinze okubeera nga nnungi. Kati gw'alina abaana n'atabalina tannabafuna, beera ng'osaba nnyo Allah akuwa abaana abataakufuge. Ekirala Nabbi n'ayongerako n'agamba nti wa min maalin yakunu alayya adhaaba, ai Allah nkusaba obeere ng'ontaasa nnyo emmaali enaabeera ng'enfuukira ekizibu. Abantu balina ssente naye nga tebalina mirembe. Tusabe nnyo wakiba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ssente, atuwe emmaali nga nnyingi, naye abeere ng'agituteeramu emirembe ereme tufuukira bizibu. Obeere nga balina kukuuma bukuumi okubeera mu mirembe. Obeere ng'olina kubeerako mbwa buli kaseera, kamera zibeere nga ziraba buli kaseera, geeti ng'otaddeko n'amasannyalaze, okubeera ng'olina emirembe. Osanga omusajja ng'aliyo mu kyalo asula mu kayumba ke olumu nakattaka tekaliiko na kinyolo, azzaawo obuzza naye ng'asula mu mirembe. Naye n'osanga oli nga buli kimu akirina, ssente alina nnyini, naye ng'oluyingira bw'ati ekisenge bantuga banzita, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. So tusabe Allah abeere ng'atuwa emmaali. Nabbi yasabanga nnyo Allah amukijjirize emmaali eyinza omufuukira ekizibu. Kyeyasembayo ng'agamba Nabbi, yagamba nti wa min khalili makirin, ai Allah nkusaba obeere ng'ontaasa ow'omukwano ow'enkwe, ainuhu taraani wa kalbuhu yaraani, nga wabeera ntunuulidde wano nga tuli ffenna, alaga nti anjagala nnyo era wasanyu nnyo, wa kalbuhu yaraani, naye nga mu mutima gwe tanjagalangako. In ara khairan dafanahu, walaba ekirungi nga nkifunye
awulira bubi kimuyisa bubi tagaana nkyogereko, wa idha raa sharran adhaahu, ate wabeera ng'alabye ekibi nga kintuuseeko awulira essanyu, afuna emirembe mingi. Ebintu ebyo ebitaano nabbi yabeera ng'asaba waki Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abimuwonya, era naffe tubeere nga tumusaba waki Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abituwonya. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.